kitandise bwenti omuganda agamba tosekeranga munaku ajeera kubanga naye kyayagala kubeera bwatyo ate ne Katonda eyamufuula bwatyo waali era asobola ddala nawe okufuula ng'oyo n'okusingawo. Lwaki njogedde ebigambo ebyo? Waliwo documentary ya His Excellency Robert Kyagulanyi etambula ku mikutu egy'amaanyi mu nsi yonna omuli n'omukulu gweta National Geographic. Documentary eyo ginalooza nti buli munnayuganda yalibadde proud olw'ekyo kubanga oba oliawo ejjayo ekifaananyi ekituufu bannayuganda bwe bawangaalira n'abo ababafuga. Ejjayo obutemu, ebikolwa eby'ekitujju, okutulugunya abantu, okuwamba abantu n'obbasibira obwereere, n'ebeera nga at least abantu mu nsi yonna basobola okubeera ne bamanya ne bafuna ekifaananyi ekituufu ekya Uganda n'abo abayitibwa abakuumaddembe mu ggwanga lya Uganda. Naye ekyewuunyisa nti abavubuka abato embulakalifu aboogera olulimi Oluganda nga bwe ndoogera bwe nti bakufuula mulimu olw'obusente bwe babasasula okukola vidiyo ezityoboola okukakkanya n'okuvvoola oba oliawo ebintu eby'omugaso era eby'amakulu ebikoleddwa bannayuganda mu nsi yaabwe. Baavayo ne bagamba nti eyo documentary yali firimu ya Bobi Wine yagizannya era ne bateteeza Bobi Wine okubeera n'omutima omubi ennyo okudda ku baana b'abantu n'abazanyisa firimu abamu ne batuuka n'okufa nga ye akola firimu ye kufunamu ssente. Ebigambo byayogeranga abavubuka abo oba okitegeera. Naye bwakedde nkya najabaawo embeera yabaddewo olunaku lwa Jjumbi gye mwalabye oba okitegeera. Bennyini abavubuka abo ne bakomawo mu kamera nga balaga obutali mu mativu bwabwe era nga bavumirira ebikolwa ebitabadde bya buntubulamu ebyatuusiddwa ku bantu baabwe be baagala era bebawagira. Ne banyiigira nnyo buli muntu yenna yavuddeyo n'akola vidiyo ng'agamba nti ekyo kyakolera yabadde sitanti era ne bawa ensonga ne bagamba mmwe abalabye ne ku masasi nga gakuba ne gakuba emipiira gy'emmotoka ya munnaffe gye yabaddemu mwabadde mulina mumale kuba muntu sasi afe mulyoke mumanyi nti byadde byadde nti yadde sitanti. Ekyo nga kyekibuuzo kye babuuza abagiyita sitanti. Kanaffe tukoma olwali ne tubabuuza nti ebiri mu documentary ya Bobi Wine byo byalimu n'okuttibwa kw'abantu. Tekwali kukuba bukubi masasi mu bbanga nakugakuba ku mipiira gya mmotoka, baakubira ddala ku nnyama z'abantu ne bafa. Omuli Dani Kyeyune baali mu kuba mu liiso, omuli Frank Asendeza mmotoka ya military police yamunenya n'emutta, omwali Kasirye Katonda gwe yataasa obutaasa n'adda engulu, omwali Yasini Sekama emmotoka ya police gwe yalinnyira ew'obulenzi, omwali Rita Nabukenya emmotoka ya police gwe yalinnyira Nakawa. Oba kiwulira byo ebya documentary bya ddala kuba byo byalimu n'amasasi agakuba abantu ne bafa. Naye mmwe mwagwakanya muga nti yali firimu. Kati ekyatuuse ku wammwe mugamba abantu lwaki basaagira ku bulamu bw'abantu nga bagamba nti omuntu yasimattuse okukuba amasasi bwe yabadde sitanti. Mmwe lwaki muddira ebyalimu n'okufa kw'abantu? Lwaki muddira ebirimu n'abantu abaalemala ng'essaawa eno balema tebaliddamu kutambula? Lwaki muddira ebintu ebyalimu n'omwana gwenda ku social media ennaku zino ali ku TikTok bayesega oba yani gwe basalaasala emimwa? Byonna nga byatuukawo mu mbeera eyali egenda mu maaso obudde obwo. Ne mulaba ku ebyo byonna, ne mulaba ne ku ntaana z'abaziikiddwa, ne mulaba ne ku bamulekwa abafiirwako bakitaabwe ne bannyaabwe, ne musinga nga mugamba mu Bobi Wine yali azannya firimu. Ekyammwe baagise sitanti kyabanyiiziza nnyo era ne munyiigira nnyo abakiise sitanti. Mmwe lwaki ekyalimu n'okufa kwabwe mwakiyita firimu? Oba kitegeera documentary eraga ebikolwa eby'ekitujju ebintu ebikolebwa ku bannayuganda ng'ate ebikolebwa abo abalina okukuuma bannayuganda, obutemu obukolebwa ku bannayuganda nga batemulwa abalina okubakuuma. Abaana babasiba emyaka kati 3 bali makomera tebalina musango bali babavunanye 3 years. Bajoni Bosco Kibalama
Bakanatta Muhammad n'abalala baabula paka kati bawanyikiddwako mayitire ne mugiyita firimu. Baganda bange njagala muntegeere bulungi, Bannayuganda ffenna tulinga enseenene eziri mu kaveera. Batusigidde mu kaveera, tuli mu kwerumaaluma, naye ng'awamu n'ekyo ffe abeerumaaluma ffenna atutadde mu kaveera atwala mu fulampeni kutusiika. Gw'aluma nze nange aluma oli, ffenna tuli mu fulampeni bagenda kutusiika. Teri atagenda kuloza ku bad management eri mu Uganda, buli omu ejja mutuukako. Ekirina okukolebwa ki? Tulina kumanya nnaku yaffe ng'Abannayuganda. Nabagamba nti buli muntu bw'atamanya sayidi gy'aliko aba musiru. Bw'otamanya nti oli either oli ku sayidi y'abanyigiriza Bannayuganda oba oli ku sayidi y'Abannayuganda abanyigirizibwa, nga gw'oli awo tomanyi sayidi ki gy'ogwamu, obwongo buba bwasanyalala. Kati ate wekituuka ku ali ku sayidi y'abanyigirizibwa naye nga yeetwala ng'ali mu banyigiriza Bannayuganda, ate ng'enkya naye bagenda munyigira wamu naffe, ate ggwe oba wafadda ng'obulako okuziika buziisi. Kyenyiza okugamba era ddala ffenna tuli mu situation egi, tuli mu fulampeni ffenna, naye enjawulo eriwo nti waliwo abasooka wansi ku ntobo ya fulampeni be basinga okuwulira omuliro okusinga bano abali waggulu w'abannaabwe. Tiweziba nseenene eziri wansi ze zikyawulira omuliro omungi, eziri waggulu tegunnazituukako, jasi zikyawula kibugumirize, naye nga gujja. Tuve mu kwerumaaluma, tuve mu byekisibo ebyokwewalanawalana nga tuwalanira ebitalina makulu, tudde ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga lyaffe. Embeera eyo Bannayuganda bangi nno abatagirowoozangako nti etukwatako ffenna. Bangi bwe balaba nti balina bwe bafuna ekikumi balowooza bagenda kifunawo lubeerera. Weerabidde nti n'omuntu akuwa olwaleero naye tagenda kukuwa lubeerera. Omuntu eyeekolera ng'okola ekikumi kyo osinga omuntu gwe bawa omutwalo, kubanga akuwadde omutwalo agenda gukuwa olwaleero n'enkya, naye ate tagenda gukuweera baana bo. Omutwalo gweweekoledde osobola okugulya n'ofissaako ky'oterekera entandikwa y'okutegekera abaana, naye olwaleero akuwa agenda kukuwa gw'olye. Bw'anaamala okukuwa n'okkuta akuggyewo obulamu bwo. Omwana wo tomanyi butya bw'ogenda kusigala ku nsi kuno gy'omulekeddeyo okubonaabona, ng'eri mikono gy'abasajja abajambula abatugumbula obutugumbuzi Bannayuganda. Kati Bannayuganda aboogera ebintu ebyo si lwakuba nno nti tebamanyi kigenda mu maaso, babimanyi bulungi naye balabanga ebitabakwatako kuba ewaabwe tebinnatuuka. Beerabidde nti bwe basaanyaawo bano be balaba be bagamba nti abo bakaabya kajanja, singa bamala okusaanawo badda ku ggwe. Ekigendererwa ky'abasajja bano kwetaaga ggwanga Uganda kuliiza mu mikono gyabwe. Tebayagalangako Munnayuganda nti obeere mu Uganda n'emirembe. Bakozesa Bannayuganda bannaffe okusaanyaawo abo be baagala okusaanyaawo, bwe bamala okubaggyawo nabo bennyini babeekolereko. Kati omuntu gw'owulira ng'ayogera ebyo baamuteekawo okusiguukulula Munnayuganda munne, naye n'ayogeza maanyi yalowooza nti bali banne nnyo. Ogenda kumala okusiguukulula gwe bakukwasa okusiguukulula, naawe bakuteekeko agenda okuggyawo, kubanga jjukira ekintu kimu nti bano abasajja tebaleka bujulizi. Gwe yakozesebwa okuggyawo munno, naawe bamanyi nti ojja kulookoma singa essaawa eneeba etuuse nga beetaaga obujulizi. Balina okuggyawo ozibire buli kyama kye baakola ng'omanyi. Weebuuze nti lwaki mu bonna balonze nze gwe bagenda okukozesa? Nti nze omuyimbi eyakajja atanaweza na mwaka, lwaki balaba nti nze w'amaanyi nnyo okusinga abayimbi ababaddewo? Tetugaana waliyo abayimbi bangi be bazze bakozesa nga wabalabako nti baali b'amannya, n'essaawa eno baava dda ku maapu baagwa. Kati weebuuze nti lwaki mu bonna balonze nze atanaweza na mwaka, olw'okuba Bannayuganda banjagadde ne bansitula, lwaki musazeewo okukozesa nze ku linnya lyange eryakasituka? Lwaki tebakukozesa nga tonnaba kufuna linnya ly'amaanyi mu Bannayuganda? Lowoozanga nnyo ekintu ekyo. Kati olwaleero bakutaddewooza nnyo emizannyo, oyawuleyawulemu abawagizi ba National Unity Platform
weebuuze nti singa onakituukiriza n'obaawulamu tebategeere nti wamma ddala oli w'amaanyi, tebaatye nti osobola nabo kubaawula yawulamu. Kati ekiddirira nti omaze okwawula yawulamu NUP nga bwe baakutuma bagenda kukuggyawo naye bakuggyeewo ng'abaana bo balekedde ki? Olwali bakuwa obusente ne bakulimbalimba, bakuwadde emmotoka, bakuwadde konvoyi ezigenda okukuwerekera, bakuwadde n'amagye agakkuuma, naye gennyini ge bakuwadde okukuuma ge galina obulamu bwo mu ngalo. Kubanga balinga bagenda okunyiga obunyizi ku limooti nti bo bwe basalirawo nti kati essaawa ye etuuse gwe ogenda kuba ovaawo. Bannayuganda tukozesebwenga mu bintu eby'ekisiru naye nga naffe tuteekamu obwongo bwaffe ne tufumiitiriza, tulowoozenga nnyo ku bye tugenda okukola nga tetunnaba kubiyingirira. Olwaleero oyinza okwagala okulwanyisa Bobi Wine olw'okulaba nti ye w'amaanyi aliwo. Weebuuze nti bameka abamwegezezzaamu nga bansinga amaanyi? Bwe baamwepimaamu bakkakkana batya? Weebuuze nti Museveni antuma okulwanyisa Bobi Wine, nze nsinga Museveni amaanyi? Lwaki ye yennyini alemereddwa omulwanyisa? Lwaki atumayo nze nti olw'okuba ndi muyimbi akubyeyo ka hiiti omwezi gumu? Ye ayina emmundu, ayina ssente, ayina buli kimu. Lwaki ezo ssente zampa nti nze ngende nnwanagane ne Bobi Wine? Lwaki ye tazikozesa nga yayina bajeti y'eggwanga? Lwaki tazikozesa n'alwanagana n'omusajja? Gwe naawe n'ojja nga weepimaapima nti Kyagulanyi Ssentamu ngenda kumusobola, kasita bampadde ensimbi. Naye weebuuzeemu, ogenda mumusobola gwe omusooseeko? Oba abaamusookako weebuuze ki ekyabalemesa? Bo ssente ze baali batabawa? Oba nze obukuumi bwe bampadde bo bwe baali batabawa? Ebintu ebyo byonna tubikola nga tubikola mu butalowooza. Twerowoozaako ffekka na ffekka naye tetulowooza ku fyuca yaffe n'abaana baffe tugenda kubaleka tutya. Kyannaku nti abakozesebwa bw'obeera nga gwe baagala olwanyise nga musoga, basindika musoga gwe olwanyisa musoga munno. Bw'aba baagala olwanyisa omunankole, munyankole munne gwe bamuteekako. Gwe baagala asuule omuganda era bamuteekako muganda munne. Naye naawe n'omuleetako ekifuba ng'okimanyi gw'olwanyisa mugwa mu ggwanga lyerimu, mwenna muli Bannayuganda. Tribe yammwe y'emu, mwenna muli Baganda oba muli Basoga oba muli Banyankole oba muli Balugwala, naye ng'ekibagatta kiri kimu nti Uganda. Ne muli obusente musaanyeewo bannammwe kyokka nga musanyusa abagwira abatamanyiddwako wa gye baava.